mwongera alangu ebigo 10 munze natuma akatabo. Ne kati ebyo byonna biri awo. Tugenda kukola ki? Simanyi. Amazima matuufu go. Malaika simanyi. Akatabo kano kafuuka ekizibu oba tumuwa akatabo. Nanyi kitwatukola. Tumuwa akatabo. Ni akatabo we tukamuwa olowooza amateeka tegatunyige. Ekiddako kati kiriwo okunzija wano. Omusajja alayika yeetaaga amateeka. Kituufu. Amateeka gano neganfukidde ekizibu nakasula mukomera kati naku zaakawereeza. Nga sirina simu kukubira ofona oyo omwoyo mungu oyo wetatagamba. Kati simanyi tugenda kukola tumuwa amateeka. Emanyi tugamuwa amateeka. Kuba ndaba etunagamuwa. Alabika gayagala. Andi kakati amateeka nze ngalina. Naye kijja kulabika bubi nga nze mpoze ki? Kati omanyi amateeka tugakwate tugawa ofono. Ofono yabaga wacheya. Awo tekijja labika bubi. Awo kijja jetuyamba. Kati kitegeeza kati nvudde ntya wano kuba amateeka gali eri ewaka naawe okimanyi. Ndagirira gye gali. Tosobola kumanyawo. N'ekibuzo nakikweka wansi w'ejjinja ate wansi wa bulooka like enkuba yagikuba n'ekibuzo nekiva kivaawo. Kye tuba tukola. Kati tuba tugambeko cheya tumugambe ogenda leeta amateeka. Nenda agamba vice. Goba ofuna vice mumugambe abatwale wa chairman. Vice agambe chairman nti abavubuka balayika bakoze eki bagonze bamala banga nti bagonze oyo chairman ajja kukkiririza mu vice ife tumuwe ki amateeka otegedde. Atawo ntegeera. Kati mugeto kinkolereko bambi nange njagala ova wano niye ofuna obwebira mukomera mwe omutwe omutwala. Cheya gyali eyo. Bulungi. Muli mutya? Kikyate. Tuze tukulabe. Anti omanyi. Tubadde wama akatabo amateeka. Mukalesa akatabo. Akatabo. Nabagamba okuddamu balaba wano nga muyina ki? Bwe mba temuyina mateeka saagala kuddamu balaba wano. Tubadde tugende Simola agenda galeeta omuntu. Mwagala mute? Iye. Mwagala mute mugende mulyoke mudduke bulungi kigaga zone. Vice. Enkola enekola? Nedda. Tesobola kukola eyo. Si mateeka. Sibateeka sibate bwagamba. Bwe mba mwazza omusango mumale okusootinga omusango nga temunaleeta mateeka. Vice. Nkiddamu. Bwe baba nga abaana bakigagga zone tebanneetereza kuleeta mateeka. Omanyi Vice ekikulu kiri kimu. Nti abavubuka mu nsi mwe tuwangaalira muno bakitwala nti bategeera nnyo. Ne batamanya nti ate ffe eriiso ly'omukulu walugala yakola ki? Owalaba. Kati mmwe bye mulowooza nti mwagala oli mute adduke. Nze mbaate nabirabye edda nga temunaba birowooza. So kati Vice besootinge baleete bakikola batya ng'oli musibe mwe mumanyi. Kati munviire mugende mukiyiye mulete amateeka. Kiki? Mugende mufune engeri mukikolamu tubadde tusaba kati bwasobola omumatiza chairman. Tubadde tusaba otuyambe otwogerereyo. Nedda omugambe ate Simolo yamanya amateeka gye gali. Mulinamu mmeka? Obadde oyagala Vice sente zetukwaze nyingi nnyo. Sente nyingi nnyo. Tuyambe buyambi. Kale kino ngenda kikola ku lwammwe. Naye mukaka sente akatabo kalabika. Ye Vice. Kale. Cheya omanyi ekiriwo? Bano abavubuka be n'akaleeta wano. Balina ekintu kye bateesa. Omanyi lwaki mbagobye? Abaana abavubuka beesiriwaza. Munza mu kyokwemakula ne mubba amateeka. Mazima. Obusungu nina bungi ate Vice nagamba ennaku zino muggo. Era bwe mbalabidde kumba njagala bba wennyula era omulundi omulala. Nagamba guno omuggo gugenda kunnyamba. Kati babadde n'ekiteeso. Babadde bagamba oli Simolo yateekamu amaanyi mu kubba akatabo ako. Ate nabo n'akabajjako ate guwasibye. Nze nasiba muntu mutuufu. Ye mutuufu naye obuzibu bwe buli alina akatabo yamanyi oyo akatereka. Kati babadde bateesa omute
yakatabo yakkiriza okukatuwa vice bukakafu kiboyina nti abavuga nti bagala kwemakula kudduka buddusi tebajja kudduka bankakasizza singa vice kino kigamba obadde ku kakiiko obadde okola bulungi singa abavubuka bano bagenda ne bakola ensobi n'osubulula simoolo nesiddamu mulaba mu kigagga zone ovunaanyizibwa vice ovunaanyizibwa tajja kudduka kyemanyi kiri kimu nti beegeziwaza nnyo era kale kati kibe bwe kitonga bw'okisabye vice wagwe okukkiririzaamu ekisumuzo kino kiraba mugulire baleeta akati mujagala mateeka kale kakati omusajja kyeyamuliriddemu n'ebisumuzo bibino abimpadde abikuwadde kirungi kakati mbadde njagala ono simolo wajja tumuwaddeyo akantu nabanga kakana akusonyiwe wamutidde nnyo leeta nze njamuwa ojamuwa kale baba simanyi nakumanya kiki kati wembira mubete akano mutwe ngutwalirawo ngenda kusumulula naye making sure nti ogenda kuleeta katabo ka cheya iye ngenda kaleeta nesinze ngenda katwalayo anegayideko ne bansumulula gwe tugambye vice anange ofuna aligwa mbadde nkumitiro muddeyo mwana gwe tebadde byangu nikati kankwate ku ufunu naye ate small ofunu yabadde aŋŋambye aŋŋambye naye yali yeetaasa katiamba nkole bwe nti owekulisa nze nali kyamutemako naye mutwe nali mukanga anti yali atidde kyeyiwaliwoloza nze nali nkyobola omutemako nali kyamutema naawe kyokyabulabi naye kemudde mukomera sina buzibu naye nze ofuna namugaa sina buzibu naye twena mugamba banankeddeyo simanya kumanya wali omanyi kiveeyo walama kiveeyo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi